so gamba ntino tino waliwo olutalo tewaliwo olutalo bwe musanga mubuuza naye wansanga mubuuza just cause buli omu ali busy buli omu kati akola kiki okitegere twayawukanamu kati tuli mu nsi ndala okitegere olunaku Brisher yagenda mu kola ki mu theatre okumulongoosa I didn't know anything saamanya nti noba lunaku we twagenzewa mu theatre okumanya nti no Brisher amulongoosiza nze sasooka nakitegeera nalaba videos ku TikTok nga videos zitambula biki like twayogera ku WhatsApp nze naye nitwogera simu bubi ne mubuuza okyali mu ddwaliro ki like teyambulira ddwaliro okitegeera talina kyeyaŋŋamba okitegeera teyambulira ddwaliro lyalimu ne mubuuza ovaayo ddi mu ddwaliro nakyera teyakola ki teyakiŋŋamba kati nze of course kyali kinnumiza nali nina okola ki okumulaba cause ambeereddewo so kukigaana ambeereddewo and we have been so good friends. Alright, Bampita Vicky era nga nsinzira ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy UG YouTube channel zebiri ezikyasinza okasuka amayengo gaazo wala ddala olunaku olwaleero nga bwe nzize ndu basuubiza lumaze ne lutuukirira ndine Prince Jack TikToker influencer esaawa zino tumubala mu ba influencers nimbye sebo mpola era oli influencer fe tukkiriza abalaba ekyo kirungi cause endorsements tuzirabawo kyakabi mbuliza kuba tulaba n'abatuuliriza. Yo guys, this is your boy Prince Jack UG. Mbagala nnyo mwebale kumpagira mwebale kumbeererawo mwebale kulwana wamu nange like gyenvudde newendi mumbeereddewo so much respect. Industry baby bwe weeyanjulako tokateekako oba kakoma ku status. Industry baby mba njagala omayere erinnya lirina erigenda okujjira batandika olitegeera industry baby okitegeera so naye nga nalo lyange era nkola industry baby Prince Jack himself. Alright, tubeera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Lubaga Road bano nga bajjanjabisa ddagala lya butonde gwe nayina endwadde ey'enjawulo yonna ebyo bi arusa abasajja simanya amaanyi g'ekisange matini gendayo bakuweka wake up call ne products endala nnyingi nnyo singa onaaba okubidde ku musawo Dr. Richard Senjobe omukugu okuvamba Biva Organic kasita otuuka ku nkulungo y'Emmengo tunula ku ludde e Kampala ye Lubaga Road oyo kati nga akava ku petrol station ya Shell ekizimbe kya kalina ekiyoyote ne Tells ekyo kye bayita Access Building era nga kiri opposite Hotel Sojovaro ye Access Building Biva Organic we basangibwa songa Hajati Kalodo yakugamba musomi wa dduwa ajja kuba kulombera edduwa y'ensonga singa onaaba oyina ebizibu ebikutawaanya oyagala counseling bintu bya maka okukola ku bya passports visa butuze mu nsi ndala n'ebizibu ebiringa ebyo mukubire ku namba y'essimu eyo gy'olaba mu kitabo ekiriko Qurani omuli Hajati Kalodo omusomi w'edduwa essembyayo 067. Prince Jack wakubye oluyimba olwokubiri ng'ogyeko oluyimba lwakolamu ng'olwokusaaga olunakubuulirirawo nti osaaga tokoze luyimba lwa ddala luno nooleeta oluyimba baluyita mbitadde mbitadde binnuma luli eri mbitadde kati luno baluyita binnuma oleese n'olwokubiri ndeese n'olwokubiri amaanyi ogajjeewo okugamba nti kati dance takyamala cause talenti abasinga bagiina mu dance nogamba nti kati kanyingire ne ku mike ngikwate just nze soka kikola nga fun like music it's a fun your first recording yali fun kubanga kyali kivibe naye nga mu studio you know kivibe abatulaba bayagala nnyo okujjukira kivibe ekyo okyasobola okijjukira n'okukituwaamu sampolo of course bakituweemu kati ngenda bawamu akapela kuba kiina ye kitujjukiza akkiriza obagaana bwogaa nti kivibe weekiri kikola oluyimba ebigambo like kale tuwe chorus mu kapera tibanange twatija tweyisa ensi ekimanyi nga walinnya ninya omulungi yandeka yagenda n'abasabuzi yandeka nkaaba nkaabye nakati nkaaba omanyi bamusigula busiguzi byali bigambo
aya abateesi bamusabula busabuzi basabuza bigambo nagambira ti Jack ebya love mbitadde sirina gayomba Jaka bani abasigula omuntu oyo yadde tetunaba na kumutuukako oba muntu kigoyogerako anti mu luyimba okusinziira ku lyrics ziraga nti waliwo someone behind just nga oliro oluyimba kivibe ti bamusigula nasinzira ebigambo birungi naye nga twali muntu just it's like a story nalinga bulira story ebozi zowulidde mbanno ziwanyumya n'ebigambo byanyumira bamusigula bisiguze ate basabuza bigambo ojja n'okwana omwana w'abandi oba n'osigula omwana w'abandi okozesa bigambo so nyinza okuba nakozesa ebigambo nga biri a little bit nga birina gye biraga ng'ebigambo kale si by'amaanyi ne wajjawo oli aya namusabuza ebigambo vibe ne bikwatayo kitegeera Prince Jaka TikTok eno eyina engeri gyetuvuze speed okuva mu December paka n'olwaleero nze njagala tusooke tufokasinge ku talent yo nkimanyi abatulaba bonna balinze kulaba kuwulira kiki ekiva mu Jaka about your relationship ne Brisher Kash eyo abatulaba tugenda kutuukayo but musically wise first recording y'abaana bagipushinzo basabi bakoze challenges oluyimba luno waluyimba oludedicatingirani omanyi ne bwaba muntu waba yes mulimu writer twakiwulira naye writer oyinza okuba gwa mubuulira script kwaba atambulira no yawandika oluyimba luno mukwano gwange bamita Roger Music so yangamba Jaka ninayo oluyimba tugende mu studio tulukole he's a good friend of mine netuyinga studio netukola oluyimba nga tewali gwe mu ludedicatingira teluyina nsonga sina nsonga kwaki oba nduyimbira omuntu yenna cause this is my future siraba kwaki ate nteka future yange nga ngiteekamu omuntu omulala okitegeera so nalukola nganze cause it was a nice song nga lulina ebigambo birungi so nensabula okoze second project saawa yonna abantu gye bagenda okubeera nga bawulirako ndi wa mukisa nti ndi omu kwabo abasoose okuluwulirako abantu basuubire ki mu second project oba oluyimba olwokubiri oluli serious lwe lusooka oluli serious oba olwokubiri oluli serious zonna ziri serious naye kati kyenkugambye nayingiddewo mu industry ngenda kuba mbasabula bannaye guys munzikirize oba munyanirize mu welcoming kyobateera ku table kyembaleetera kubanga ngezaako siri mulungi naye I'm trying my level best. Jaka nze sijja kwerumamu wantuli exclusive nnyo oluyimba lwa mbitadde love mbitadde kigambibwa nti waluyimbira Brisher Kash olwokuba mu breaking the up mu relationship yamwe ati ekituufu oba kyekikyamu eyo ndowoozayo oba ndowoozayo abantu balala yes kati kyebalabawo cause n'oluyimba it's like lulinga nalufulumya mu kaseera like akaliwo ebyo naye nga oluyimba sina gwe naluyimbira sina lulu n'oluyimba lw'okusinziira ku analysis mu weeks 2 lwakafuna views 17,000 nalwogereramu era nembagamba nfunyeko little copyright ku byo naye comments eziri ku video eno singa tutandika ozisoma tusulawo zikakasiza ddala nti Jaka Brisher okukukyawa kyakuluma nti era Brisher ye yakyawa gwe si gwe wakyawa Brisher. Ensonga ezo banaye saa zigenda kiwanvu naye nga kyobumanya omuba mukyawaganye tewabeerawo ntalo right kati nga nze siteekawo kivibe byonna biki bibaawo byajja bwe bityo kyakuyisa bubi ngo breaking the up ne Brisher Kash oba ani yakyawa munne ku babiri cause bantu bano batubuuza nnyo ate nze bamanyi nze omu ku ba YouTubers abakyasinza okukola analysis wamu oba content wamu kati ekyokukyawa nani yakyawaani so kubibagamba wano byafeeri so mbasagala ate mbibateekemu actually kirabika twakolamu banensobi like guys mbagamba relationship omuntu abeera mu relationship n'omuntu
tojireta ku social media cause kabaka mistake katini ne kafuuka ki kanene so tuveeyo era still nga tuvaayo tekigenda kundobera kugamba nti mu interview yange yasooka naawe I think twagikola nga tulinze naawe ne Brisher Kash ebigambo bye waŋŋamba mu kamera era interview nagikomyawo juzi wano nga gatandise osaasana nti mu breakings up ng'okakasa nti toli mu mukwano na Brisher Kash okusinziira ku interview gye wampa I think ebigambo ebyo kyabijjukira ekituufu kiri nti mwamala ne mugwa mu mukwano oba mwapretendinga mubeere nti muli ba mukwano kati enyinza okugamba essaawa eno kuba biri byali bigambo byera nabizza nakati era mu interview eno ngenda bikuteerako obirabe gwe omulabi atulaba then clarification ku nsonga eyo era keve mu jjaaka era nakati tubadde ba friends there is a different okay continue era kati tubadde ba friends mubadde as per now temukyali tukyalira ba friends era tujja sigala tukyali ba friends yes maybe oluzungu erunatwanguyira according to our last interview between me and you you told us that you are not in love or in a relationship with Brisher Kash. You are just a friend, what we call friendship but not a relationship. Is it true that you were pretending that you're in love with Brisher or you were in a relationship with Brisher over Sichitufu? Yeah, I was in love. And she was in love? No, right now we are in love. Not there's a difference between relationship and love. We are still in love. You're still in love? Yes. Okay, let's talk about relationship and friendship. Sincerely speaking, bonna bakimanyi nti friendship muli ba mukwano, that is love you're talking about, nonso. Let's talk about relationship. Okwagalana okwa mwami na mukyala, boyfriend girlfriend. No, relationship tebaddewo. Tetubadde mu relationship because relationship nga muri like nga you guys you were married. Nga muri bafumbo. That is marriage. There is a boyfriend girlfriend. Eri marriage. Nanti kati ngezaako kugamba relationship nga you guys were staying together. Yeah. Relationship. Tubadde tetubeera ffenna. Mubadde mulamu bwa boyfriend na girlfriend. No, tubadde. Be sincere. Yes, I'm taking the truth. Guys, tubadde like nga I love her, she loves me. Yes, that is the fact according to the previous videos tulabanga mukola live ziza mu wabaddewo kale omukwano ekyo abantu kye twagala owulira noterera ntere no omukwano gwe mubadde mulaba ge tubawa kuba tubali tukolanga videos nga zilaga omukwano like nga abantu abawamu okitegeera nga tuli so close ne kyenyinza okubagamba tubadde tweyagala naye nga sikuli okwa relationship eri. Yes, sometimes actually sigala sometimes olunaku lw'ensembayo okuba feesinga gwe ne Brisher mwali ku birthday ye esembyeyo juzi wano ku Tavern Woods e Kabuusu. I remember jukira engeri gye mwali mweyisa abantu audience yamwe kye mwagiwa nti muli mu mukwano, you in love, not just a friendship. Abantu abo bagambe ekituufu mubadde nga mubazanyirako oba mubadde nga mukozesa that chance to brand yourselves oba mubadde nga mu relationship oba mu mukwano ebyaddala. Kakati waliwo ensonga ezimu zesitagenda kuddamu guys. Kyemuba mumanya tubaddewo fembi era kati agamba nti noba tino waliwo olutalo tewaliwo olutalo bwe musanga mubuuza naye wansanga mubuuza just cause buli omu ali busy buli omu kati akola kiki okitegeera twayawukanamu kati tuli mu nsi ndala okitegeera yes abeera busy nange mbeera mwayawukanamu. Is there any possibility ey'igwe okuddingana ne Brisher ne muba kali akabaawukanyamu nga kasolvingidwa oba tewakyali chance ku buli side ya buli muntu? Olaba nze byonna ebigambo bibaddewo ku social media bayogedde bingi naye nze njagala oli aveeyo agambe Jack wayogera kino wekiti ku Brisher Kash okitegeera nze ndi musajja okitegeera sibeera nnyo mu ntalo
banvumye like batusabula sefuko you know abana ne bayogera ebigambo bingi naye nayogera ebigambo so savayoko kugamba oba ntino ne provinga ntino any point to prove yes tino ba the issue was this sivangayo so that's me katera nze a mind free guy waja ngatuwaya wataja you know yeah ng'ogyeko mulundi gw'ensembe okugamba abantu nti twabalabako nze nammwe ne Brisher Kash ku birthday era still nabalabako ku TikTokers Night Power King Kasubi nga kiraga nti masekati gammwe tewakyaliwo nnyo mboozi. Is there any cause eyabaleetera ekyo oba mwakera ku makya nti Brisher ndi busy Jack ndi busy? No, tewaliwo nsonga ntino oba twayomba oba twakola ki no tubeera busy buli mwana na responsibilities okitegeera so kati I have to focus on my future so naye ali ku future ye whereby twakyo weno tetukyali so tight okitegeera buli mwana ali munsi ndala nze simuyinaako buzibu era nsobola nokyogera Brisher Kash simuyinaako buzibu okitegeera ku Power King bali bantu baffe they are our fans so we had to give them what they want they expect of course twa performing simubi twaliwo vibe mbi biki abantu basanyuka okitegeera so nze tekingana kubeera like ngandi ku stage najja so akutekawo mba muno no biki mba manyi it's a performance ndi dancer era wembera ku stage it's another vibe okitegeera omuntu wajja n'eki vibe kyenina nga tusabula era kikyali ku Power King. Jack ensonga zonna ozimulungula wategerako nti Brisher mulwadde? Of course. Olunaku lwe bamuoperatinga wagendayo kono omulambulako oba after okuva mu theatre n'agenda e Buloba wagendayo kono omulambulako? Tubeere mu kamera muno koze ekyo kibuuzo kibuuziddwa nnyo abantu nti Jack tewagenda kulaba ku mulwadde ate ng'ogyeko section oba sector y'obulwadde tewagenda kulaba ku ex girlfriend wo and another thing kyesitaddeeko nti era Jack tewagenda kulaba muntu akuyambyeko kututumula talent y'okufuuka kyoli olwaleero. Kati n'ensonga nyinza giddamu we bati bali wali yes ensonga eno eri we bati olunaku Brisher yagenda mu kolaki mu theatre okumulongoosa I didn't know anything saamanya nti noba lunaku we twagenzewa mu theatre naye yaweerezako ku message like muganda wange Swag okitegeera nti no biki kola lunaku nga omanyi ndi mu Ebons simanyi oba lunaku lwaliddi twali tulina okubeera mu rehearsals njwako simanyi okitegeera tubeera n'ekyo buli Friday Saturday Sunday okitegeera weekend yonna tubeera busy okitegeera during day ennaku endala tubeera mu rehearsals ate baba bakwetaga ssaawa 2 ez'ekiro ez'emisana kuva ku makya ate ovaayo ssaawa nga 3 okitegeera mu Ebonies yes kati okumanya nti no Brisher bamulongooseza nze sasooka nakitegeera nalaba videos kuki ku TikTok nga videos zitambula biki like twayogera ku WhatsApp nze naye netwogera simubi nemubuuza okyali mu ddwaliro ki like teyambulira ddwaliro okitegeera talina kyeyaŋŋamba okitegeera nenkola ki neŋŋamba kiraka tayagadde kola ki mu bufunze mwayogerera ku WhatsApp yakuleka ku blue tick oba ya replying no teyambulira ddwaliro lyalimu netukyusa emboozi conversation yagenda against yeah teyambulira ddwaliro lyalimu nemubuuza ovaayo ddi mu ddwaliro nakyera teyakola ki teyakiŋŋamba kati nze of course kyali kinnumiza nali ninokola ki okumulaba cause ambeereddewo sisobola kukigaana ambeereddewo and we have been so good friends for some good time. Yes, for some good time. So neŋŋamba yiyi otayagala kumbulira ddwaliro lyalimu tayagala kumbulira oba avuddeyo nga bakamala mulongoosa nga operation yes nga tanakuddayo waka akyaliyo emulago nga akyali mu ddwaliro
ng'omanyi biba binvuga mu speed nogenda mu rehearsal shows zinazo nga okitegeera mba nina okubeerayo kati olunaku muganda wange naŋŋamba like twafikisinga na lunaku twafikisinga tugamba olunaku weruti muganda wo agiswaga yes agiswaga tugende tukole ki tumulabe tulambule Brisher okitegeera nga wayiseewo kabanga ki okuva ku lunaku lwa operation nga oba musiibudde okitegeera cause nze naye soogera nnyo naye nga naye ayogera nnyo nani n'agiswaga kubanga ayita ayagala ngende naye okukola ki okumulaba ekyo kiddemu tuli ku Vic exclusive ane Wonder Boy UG video jimpeleka like ndine Prince Jaka ensonga za music we ekigambibwa nti amutambuliza ku Brisher Kash na relationship ye ne Brisher Kash Brisher n'abakimanyi abasinga bonna bagamba nti teyagenda kumulambula nga amaze okulongoosebwa Jaka yali tayagala kola ki no as in like wabeerawo nga omutoyaga kulaba mu mutwe oba kale kubera nga mukyala wa lubuto no gaba masumi nedda so Jaka yali tayagala mulabe oba I think yali alowooza oba ngenda kuba mwagalako content nati kati abantu bali bangamba kola kitogenda banvuma ebyaddala banvuma naye nga omanyi nkugambye nze ndi cool guy naye nga babavuma basatu kino munansonyiwa okuyingizaamu abalala babavuma Jaka balumbanga sigenda kukozesa kigambo okuvuma balumbanga Jaka agiswaga ne Alani Cruz yes naye nga wenkugambye banvuma nga muno kati alina video gyakoze nagamba okufa okugenda omulaba bamala kututeekako pressure nedda siwe ekyali mukwano like omuntu abeera busy abantu abamu tukitegeere ate naye abeera busy naye twafikisinga olunaku ne tugamba tukole ki tugende tukole ki tulabe Brisher agiswaga yali amanyi okubanga baali boogera yamulagirira biki buloba kati netufuna olunaku netugenda tukola ki netumulaba netumubuuzaako era wetwamala netukola ki netuvaayo mwina ebintu bye mwatwalira Brisher Kash ku lunaku lwe mwagenda okumulaba of course kubanga tusagenda kulaba mulwadde final sogenda n'omulaba oba like nga omanyi oyinza okuba toli bulungi mu nsawo n'omulabako kubanga abeera kyaliwo of course tulina ebintu bye twamutwalira mu bye mwamutwalira mwalimu sukaali ana Brisher yambuza speed awo enyuma manyize ndi exclusive nsimira ddala ensonga abantu gye bamanyi nawe David yonga agamba tino tugende mpola lindako kunawulidde mu bye mwamutwalira mwalimu sukaali atali packed ono gwe bapima obupimye tiyali packed nga ogenda like nemugula sukaali nga nemumugidde mu kilo kitegeera tetukuze kano kapaketi oba kasawo oba twali tulina kutwala kasawo no tetwatwala kasawo twagula bugozi sukaali nga mupime okitegeera webale kunziramu omulabi waffe omulungi ku Vic exclusive ne Wonder Boy UG bampita Vic ensonga nzimulungula mpola Jaka ka video kano okalaba n'omulabi waffe omulungi ka video kano okalaba kansooke nkuweeyo eddakiika emu okalabe alright ako ka video nga bw'okalabye ng'ebigambo biva mu Brisher Kash kigambibwa nti sukaali baali bataddemu eddagala ka video ke kano kennina wano Jaka kati oyagala kuloga Brisher kati olaba nze nga wenkugambye nalabye nga like ensonga alinga nga zitusaana okuloga omuntu omanyi ensonga okuloga omuntu si kyangu okitegeera naye ate era kisobola okwanguwa oba ne access nati kati kugoba kiyinza okuba kyanguwa naye kati nze ndi musiraamu okitegeera kati ekintu okuloga mu bulamu bwange kiwulira it's a big thing okuloga omuntu kibanga ekigamba tino oba like ng'ogenda okuloga omuntu oba nga yakukoowa nga yakutama okitegeera nga toyagala namuwuliza nga niwalinnya toyagala kola ki kulinnyawo kati nganze nkugambye ndi cool guy of course video nazirabye era nga bantaginga kati Jaka yagala kuloga Brisher for what reason ngina babo bagirabye yes then mu video era mwe mwabadde n'akaati kakagamba nti basooka kuwaga tamanyi naye baani abasooka okuwaga osooka okwata mu bibbombo engeri gy'oli mulongo
nanti kati owulira ensonga ezo bannange ffe tuli basiramu ebyebibbo tetubimanyi ebyebibbo bwe byalemereddwa n'otwalira ddala eddogo paka mu lujja kati kyenyinza obagambako ensonga era gibagambe kuba gwe osobola ogiprovinga nze Jack sina na budde Brisher wabanga nze wabanga kyalowooza that's not me sinze sibimanyi byonna bonna era video nazirabye naye saali reactinze kozi manye ekituufu kyeki ekituufu ebyokuloga sibimanyi byagamba and sikisuubira na kivanga sakiwadde budde sikisuubira era nawulidde nakipya ngaawo nawulira ekintu kuloga muntu era nasese nenga naye TikTok tuvugamu speed kuloga muntu wano wetutuuse actually abantu abamu balina engeri gye bayongeramu ebintu okitegeera naye nze ate temugenda kuvaayo kumpulira nti no nkola backfire. Ogambye abantu abamu boogera nnyo ne bongeramu ebintu mu birungo ebyo Abaganda baalugera ne bagamba tewali wabeeramu kawatali muliro. Tewali possibility ya kubanga bye boogera mwandibaamu ebituufu. Kati endowooza ye kaba endowooza yammwe okitegeera naye kati nze mbagambye ekituufu nzajja sigala nga mukwano gwange ate nga tunyumya wemba mubozza nagana naye nze nja sigala nga nze nga ndi frigile. Ekituufu kiri nti abantu abasinga bonna bakkiriza era bakimanyi nti mwali mulaavu oba mu mukwano ne Brisher naye tebamanyi nsonga yabaleetera kwawukana na Brisher. Cause bogambye nti mu kugenda ebulobo okubalambula Brisher yali awuliziganya ne sister wo agiswaga. Omuntu ali eyo yeebuuza lwaki yali tayogera naawe bwe mukolaganya okumala akabanga bwe mugudde mu love bwe mwerazze mu bantu nti muri relationship ne mu inspiringa n'abalala okutandika couples ku TikTok. Nsonga ki eyo eyabaleetera okugamba nti Jaka muzuddemu omuze oba Brisher nkuzuddemu omuze cause nti ekireetera abantu okwawukana mu relationship oba mu nkolagana yonna gibamize mize ekyejo. I can't tell cause but je kiri tewali nsonga nyinza okuba mbeera nali busy nga we nkugambye nganze binvuga mu speed nga tasiwa communicating nange okitegeera nga tewali nsonga kulaki tewali. Brisher kyemmanyi aludde ku media ekitonotono naawe kyemmanyi media ibanga lyogibaddeko ogitegeera. Tugambe nti ebigambo byayogera oba gwe ebigambo byoyogera gyali tebibakosa mwembi. No kati nze ku bigambo byenjogedde mulimu ekibi no kyonna kyenjogedde ki mazima and I'm so honest ku byenjogedde okitegeera byonna mbadde ndi so honest nga sina kyenyongeramu era nga nze sina era esaawa zino omuntu niwajja nambuza ekirala nga wekugambye mbikugamba wembigamba n'omulala okitegeera cause nze mmanyi abadde mulamu bwange era abaddewo ku lwange. I believe that era I thank you so much okumbeererawo okitegeera kati waliwo era nga abagamba nti no yandaze ekkubo nemukyukira nze mbadde ngenda okujja okitegeera mbu nemukyukira so nze mba njagala baleete video oba baleete proof gye balinanga eraga nti no Jaka yakoze kino Brisher Jaka yavumye Brisher wati Jaka yakoze wati biki okitegeera me I can't come out nenjogera ebintu ebyo ku media oba ku mpewo ku muntu ambeereddewo okitegeera ku muntu abaddewo mu bulamu bwange kati wala Brisher ye muntu gwayinza kugoba mu bulamu bwange swi bwabanga tewaliwo kyabaawula kyamaanyi mwalina YouTube channel emanyiddwa nga Brisher and Jack awe ogimanyike ngimanyi mwali mukolerako content awabagalana ate era nga wabulamu bwammwe babiri kiki ekyabaawo ekya stopping sa YouTube channel okubanga tekya running nga temukyasobola kukola content ati nagambye bulemu ya ali munsi kati ndala kale kangeze ntino bulemu kati ali busy afocusinze okitegeera obudde agiswaga yaliko manager waffe ngera ya tuyambako kola content yoyo naye nga sometimes alwana naffe okitegeera okutufuna okutukuŋŋaanya okitegeera ng'alwana bulwanyi naffe jakoruwa biki okitegeera muno yatuse biki okitegeera nga
nga kiraka nali oba muwamu obuzibu like busy okubeera busy nga twevuga speed kumanyi ng'omu ku bantu ababeera serious mu rehearsals saawa bina okitegeera nze omuntu akwata essaawa omuntu wangamba tino rehearsal west oba tugenda kukola kino ekitegeera mbeerawo naye like nga omanyi kubeera busy kati oba Brisher n'adelayingamu n'atuukamu late like oba nze nentuukamu late manager waffe kiba like mu bufunze ocrosinga that channel oba okustoppinga ocreatinga content eyo agiswaga ye yalaba nga takyasobola bamanaginga bakuŋŋaanya no tatukowangako leka nokubuli agiswaga omulaba ye nsobola amunyonyola nga like wemba ntandise okumunyonyola twala n'essaawa cause nze sometimes aneewuunyisa agiswaga sister wo bya ddala mama tata y'omu oba ba mukwano ne mufuuka oluganda ekyo nja kinnyonnyola olunaku olulala yes cause bawulira Jack omuyita sister omuyita sister brother sister that's a big story ya lunaku olulala era nga tunaatera okuwumbawumba cause obudde rehearsals zo saagala ziyingiramu Jack nati mbadde nkyalina era ensonga okay jiguse agiswag teyatukoowa okitegeera yatubeerako nakati afuba okwanga muddingana no like yatuka n'ekisaa nga alaba takyasobola kipushinga tumulumiza nnyo omutwe okitegeera yatubeererawo nnyo n'atululwanako nga yatugamba mukole kino mujje okitegeera nga yatuwa content okitegeera like nga atubeereddewo kyenyinza okugamba nakati tasobola tukoowa era jendi ayogera bulungi kasimanyi oba ne kubisha engeri naye ayogera bulungi naye nze kimmanyi tasobola kukoowa ku muntu gw'ayagala kumupowa yes Jack mbadde mbuuza Brisher Kash weyajjira mbulamu bwo naawe bwe wagiyingira mbulamu bwe following yo ku TikTok yalimu abantu bameka sikyasobola kujjukira naye nga kati oli 20+ naye nga kyemanyi by then nalinga like oba nali akatandika TikTok kubanga nze natandika mu lockdown owokubiri nga ovuddeko oli ow'amaanyi naye n'owokubiri we natandikira TikTok kati nentwalizaawe banga kati ne mu meetinga like twakwatagana mangu cause twalina kivibe kyekimu okitegeera achievements zammwe nga mwagala zezimu nga ali mu bya music ate nange music twakwatagana mangu ekyabafuula abalongo kyayanguwa music kubanga yali mu music nga nange ndi mu music kati nga kivibe wojja era twayanga okukwatagana mangu nnyo kubanga twali tuconnectinga TikTok watandika okugizimba ng'osisinkanye Brisher nonso no nalo ntandise okukola videos yali etuuse mu mitwalo nga 3 yali etuuseewo cause Brisher agamba yeyerekereza oba yasacrificinga nga bingi nga n'olumu lives tazikolera kukwe azikolera ku account yo nga kyafa oba kyasinga okwagala kukuza account yo tayagala kutambula like na muntu wa wansi mubeere ku same level same line gatulabe ezo video nange nazirabye naye nze siswa kinga wenkugambye so akuvaayo ku proving anti no kino wekiti naye nga wekiri of course kyobala nga nagambye yanyamba mu bulamu bwange tokyerabira sisobola ate era sisobola ate siri kikola okyegerera because omuntu akubeeredde mu bulamu bwo kati nganze mutwala like wa Luganda kubanga abakulaze kubo yes fine twakolanga videos sometimes ne tukola live era twazikolanga ngawe yakyogedde koki ngaafa kimu growing up kubanga simanyi oba kye yali afa kubanga nzi nali by then nali sibifanako okitegeera like nali sibifaako oba ku growinga nganze manyi kikola for fun kubanga abantu nga batwagala okitegeera nga tugenda live abantu bakola ki batwagala naye nga kirabika muye muli agamba kankole ki kamuyambe okitegeera akuze ki account ye which is good okitegeera kubanga nakyo era kyakola ki kyanyamba era kinyambye okitegeera cause teri babadde bamanyi nnyo okitegeera
naye okuva yajja mulamu bwange abantu nebakola ki ne bantegeera era for that I thank you so much Brisher. Yebale kumbeererawo, webale kubeera mu bulamu bwange. Thank you. As we conclude, ekibuuzo kyonna ky'oyina Jaaka tukyalina access kuye. Comment section yawe njagala tuteeseze wamu naye ku nsonga ze nga bwazimulungudde, kiki kyolowooza na kiki kye wandyagadde singa oba osabye nkomyewo Jaaka kyoyagala mubuuze. Jaaka tuwumbawumba kumaliriza obudde buzibye light mu kamera kyemmanyi egenda etoniwa. Brisher Kash omumulungudde bulungi. Bugambo ki obuviira ddala ku ntobo y'omutima gwo bw'oweereza Brisher nga buweze eddakiika? Kubanga entandika okunyonyola Brisher nsobola n'osulawo ekitonotono kambiise mu summary. Yeah, Brisher Kash, just know I love you so much. Love with L-O-V-E oba love in another interpretation? Kati gwenge gyo kinyonyoddemu gyo kitegeeramu nange kitegeera bulala naye nga sigenda kikowa kikugamba I love you so much honey and I want okukyawa I want sisobola siri kikola nekirala. Brisher muntu mulungi, oli muntu mulungi nnyo olina omutima omulungi akitegeera. So era like ereddawo bakulaba okitegeera cause oyagaliza okitegeera olina omutima omulungi kati. So omuntu kimubeera kizibu nnyo okola ki no okumukyawa like okumukyawa biki mbu Brisher simwagala kikola ki kimubeera buzibu naye nga thank you for that good heart ondaze kubo nga we yayogedde mu video kituufu wakyogedde kituufu ondaze kubo onyambyeko biki I appreciate. Thank you so much for being there for me. Love you. Mbadde nerabiddeyo akantu kamu twogere ku endorsements. Kati oli brand influencer ajjudde cause kati company esobola okwesiga ogirangire kitegeeza osobola okwadvertisinga. Endorsements zofunye oba zolinawo sofa zetubala ozifunye oli ne Brisher oba after Brisher okubanga temukyali mwenda? Kati olaba nze I have a talent, nina talent, ndi dancer. So ezo endorsements zogamba ezimu zize nga ndi neki ne Brisher ne Jack no luyimba lwange kolera video kola challenge nga olimba si lwa kuzina otegera like omanyize nkola buli kimu. So kukola nga nyeyimbisa biki dancer comedy siri mulungi nnyo naye kola ki nayo ngwayo okitegeera. So bintu bingi ebinfunye mu bulamu bwange like coke like adilu ya coke abasinga bagamba it was Photoshop. Yeah, era abo nakiwulira naye prove it nakiwulira naye naye nkugamba sigenda kweprovinga kyonna kye baagala bakole ki like abantu bakuyita okulanga like companies like SG gundi batuyita zogere wanu tuba free batuyita. So ebimu bifunye ndi naye kinyinza okugamba. Suubiza ba fans bo music industry eyokukwata omuzindaalo nga Jack bamulangiriranga musician. Yeah guys, nayingidde music industry right now projects ziri biri MC n'abagita. So guys kyembasaba munyanirize sigenda kuba disappointinga nja kubawo ekiri kyensobola okukola kyenja okubawa. Yes awengenza obubi musobola kumpabula yeah okumpabula. So kyembasaba kyokka munyanirize mu music industry munjagale. Oyina manager kuba music omutaddemu amaanyi tukulabye otandise okukola interviews ku radios n'emitimbagano egy'enjawulo. Gwe manager yourself oba oyina kuteekamu ensimbi? Nze right now nze manager nze kenyini nze manager w'omuyimbi wakitegeera esaawa zino nze manager w'omuyimbi. So guys webeerayo nga wali asobola kumanaginga
nsaba busabi era neyanziza nkwaniriza mbulamu bwange and I will be so happy ngoze kale bwe tusinzira ano ne tukoola nga bafans abadde bagamba mbu Brisher Kash kyandibadde kirungi nga yo manager wo. You accept? Of course. Let me tell you this, guys. I feel proud and I feel I will be like so crazy because omuntu mbadde mumanyi abaddeko mu bulamu bwange antegeera so ebintu bijja kuba bikola ki nange nabiwulidde nga Brisher abeere manager and I was like what the fuck, you know, I was like waberaze nso okumwaniriza kubanga kijja kuba tubaddeko akabanga naye twetegeera so mba ndi musanyufu. Waliwo omukisa ogw'okumusaba afuuke manager wo gumusabe kuba ziye kyemanyi Brisher alaba y'omu ku bakyasinze following a Viki exclusive. Brisher Kash yes Brisher ngobeera osiimye kubanga kati essaawa zino alina kusiima busiimi okitegeera kola ya royals ababulangira n'abambejja prince ate bamuyitako princess so princess bamuyitako nga bakitegeeza okitegeera kati prince wakwatagana ne princess endongo tuba tujja basabula so manager Brisher wobeera osiimye ng'osobola okumanaginga nkwaniriza munnange hani. Alright, Bampita Viki, proudly sponsored by Biva Organic, Natural and Healthy Products. Biva msajja wa amanyi nnyo. Angambye genda onoonye jjaka, tiro lwona amufuna. Ate ne jjaka ni mwebaza okubeera omugonvu. Bannange yo down to earth. Ekyo badde okimanyi? No. Nenga. Fubanya, bwe tokimanyi fuba nnyo okimanyi. Omanyi omuntu yenna ali down to earth, asucceedinga mangu. Ekyo I'm proud. Yeah. Yes. Tankaluubiriza n'olunaku olwasooka okumumiitinga teyankaluubiriza era tusuubira okubeera nti oluladdako era talitukaluubiriza. Hajati Kaloddo olwamukubidde akasimu n'aŋŋamba nti ensonga genda ogimale era nga naye nkugamba sponsor waffe alomba dduwa bw'oba olina ebizibu ebyenjawulo genda akulombera edduwa. Ensonga za Brisher Kash ne Chris Evans zijjaaka omukazi bamutwalako we tujja okutandikira ekitundu kyegeza omukwano gukyaliyo mbadde ebyo saagala kubikubuuza naye ate mpulira muli osiiribwa mulaba Viki exclusive gyatuusiza jjaaka okay eddakiika obeere free guys nange nabirabye Chris Evans bali mu mukwano era nayogedde ne Chris Evans saa yonna tufuna exclusive in this week. That's why mbadde gwe nkulesse nga saagala bikugamba ya Chris Evans zembeera ndi happy like Brisher okubanga akolagana ne Chris Evans Brisher tukitereeze Brisher okubeera nga agudde mu mukwano ne Chris Evans olowooza mukwano kati ate bitu byonoonye naye nga so nze Brisher amwagaliza birungi wabeera nga ali musanyufu kyekimpa essanyu ne bw'aba siggwa omufudu newe mulaba yes because she's a brand okitegeera wabeera nga ali ne Chris Evans I feel proud. Nchawe mulaba nga ali ne like spice ngamba wow okitegeera mulaba ng'omuntu agenda iwe wantu buli omu yandiyagadde kugenda buli dala era temulaba nga ali nnyo okitegeera mba ndi so proud tekikuwamu kunyolwa kubanga ye ayambuka agenda mbanene ng'ateggwa kuleka no cause ogira ku lugendo lusonga luli mwali mutambula babiri kyemanyi buli omu Katonda alinawe yamutegekeera okitegeera right now nange kanyinza okwegamba tino nina eddala linnalinnyako cause okubeera mu Ebony si kyangu bantu bangi Ebony zoli fully signed oba waliyo obubeezi nga bwe wali mu CRK ekikyamu eno yo ndi mwana okitegeera wazaalidwa bampisanga mu mulangiro okitegeera so ku stage ninnya so guys aba Ebons mwami Katende mukama wange oyo nno mwena abamemazi aba Ebons mbagala nnyo mwebale kunnyaniriza mu family mwami Katende big up. Ebigambo by'owulidde mu interview eno si byange gwe tunyiziza onootusonyiwa mu comment section yawo yogera ekituufu ky'olowooza ku Brisher ne Jack n'ebigambo Brisher Jack byayogedde biproving mu ideas zo nga bw'obadde okola ki obitwala manyi kiba kikulu nnyo okuinterpreting ebigambo mu ngeri yo
kyekisinga okuba ekyamaanyi. Bwentyo bwe mbasiibudde Jack bwe naamugamba nti nno Brisher Kash ne bamweya naamweyagaliza bijja kuba bituufu.